atya I want to take this opportunity okwogerako ku bigambibwa ebiriwo ebigambibwa eby'abantu okulya ebisiyaga. Wali obeddekaawo ne weebuuza nti maama wange ali ebweru empapula yazifuna atya? Kojja wange senga wange abadde ampeereza ssente nsome ku university male abadde ampeerera mu primary nga tonnava kubeera nti ojoininga the motion ebanning ebisiyaga oba ki ffenna tuvumirira ekyokulya ebisiyaga naye abantu mulina okumanya ensonga zino wammanga abantu abasinga si basiyazi mbeera eri mu ggwanga lyaffe Uganda yaforcinga abantu to flee bave Uganda basobole okujja beenoonyeza gye bayita green pasture kwenoonyeza kasente naye bizibu nnyo okujja ne Bulaaya n'okimakinga 80% of the people abali e Bulaaya empapula bazifuna batya kubira maama okubira kojjaawo okubira sengawo omubuuza maama bafuna otya obutuuze bw'Ebungereza obwa America obwa Sweden obwa Germany kwate essimu omukubire omubuuze maama empapula wazifuna otya akubuulire kubanga process y'okufuna empapula wano etekinga ebintu bingi nnyo abantu abamu tuli bangi nnyo oba bangi abeetuumye batali va ku ffe nti twajja wano lwa bufumbo naye abantu abasinga bazze wano ne bakola kye bayita political asylum kitegeeza omuntu okuva mu ggwanga lye ng'ekimugjeeyo kwe kubeera nti bya bufuzi najja n'asaba obutuuze mu nsi gy'abalimu n'afuna settlement eyo abalala bazze wano ne bafayiringa asylum egyali badde eya ge oba ebisiyaga olw'okubadde ensi ze bavaamu tezikkiriza bisiyaga so nga tonnaba kuvuma muntu musiyazi tonnaba kuvuma muntu gw'olaba nga yeekalakaasa ku social media okwo sooka omanye background ye abasinga si basiyazi abasinga bali kweyiya embeera yabanyigiriza ne bajja Uganda bali kweyiya kwebeereramu abasinga bali kweyiya Bobi Wine kye yayise okwebeereramu embeera yabaforcinga baveeyo bajje ku Bulaaya beeyiye ne bateekawo nti basiyazi naye bazadde n'abaana balina abazadde naye process gye bayitamu okubanga bafuna akaprabaako akamyufu akabbulu buli omu mu nsi gy'awangalira si nnyangu ebaforcinze okuga nti basiyazi bambi temubavuma wabula mu understanding nti eggwanga lyaffe lye twavaamu erya Uganda liforcinze abantu abo okufuuka ekye batalina kufuuka so tuyimirire nabo mu mbeera gye balimu tewali ayagala babeere basiyazi era si basiyazi era baliwo bubeezi kweyiya bweyiya tuyimirire nabo okubeera nti nabo bakyusa obulamu bw'abaana baabwe basenga baabwe baganda baabwe ababonaabonera mu ggwanga lyaffe Uganda so nga tonnavaayo tonneekalakaasa tonnakola comment evuma sooka okubire maama wo taatawo kojjaawo sengaawo muganda omubuuze naye bannange oli mu America wafuuka otya mu America wawasa bufumbo wakola ki ajja kunnyonnyola bw'anaaba ali honest with you so gwali eyo ng'olowooza nti ogenda kuba omusiyazi sooka obuuze ssente zikuweeredde zizze zitya ennyumba mwosula golofa maama we yagifuna atya sengaawo oba kojjaawo ebintu si byangu e Bulaaya eno nga bwe mubiraba oba nga bwe mubirowooza just kabadde kalowoozo kange ng'omuntu nti tetwagala tuvumirira ekyokulya ebisiyaga era ababirimu nga basiyazi naye ate ekyokubiri tuyimirire n'abantu ababyetuumye nga mbeera ye yabaleetera okubanga babyetuuma twagala buli omu avumirire ekikolwa ekyo naye nga mu kukivumirira twekube mu bigere by'abantu abo tusobole okuandastandinga nti mbeera okubeerawo tuyimirire nabo tuandastandinge nti embeera yabanyigiriza ne bajja mu ggwanga lyaffe ebirungi ffenna mwe twali agadde okuwangaalira ne baleetera okubeerera si bonna nti basiyaze naye nga nnyoko kitaawo kojjaawo sengaawo mukubire essimu omubuuze empapula wazifuna otya ajja kunnyonnyola it's not that easy baganda bange nze bangi nnyo bemanyi wano ku Bulaaya nga baateekayo ebintu ebyo naye nga si be bo bawasizza bazadde abaana bazimbye amayumba naye nga babizimbye mu kwetuuma ebyo mbeera bannange enyigiriza abantu so bw'obanga toyina kyomanyi nnyo ku background y'omuntu tula butuuzi tekawo no comment otuule olabe ogambe kale oyo ayitibwa Nalongo Donizera njagala kubalamusaako nnyo mwenna mu linnya eriyitibwa erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeetera ddala omulamu. Njagala kwebaza Katonda ku lwa mwenna gye musinzidde mawanga ag'enjawulo
agimusinzidde mu nsozi mu biko mu nsonda ennya ez'ensi. Njagala kubalamusaako nnyo. Waliwo omukwano gwaffe abali mu Malaysia, waliwo omukwano gwaffe mikono gyaffe abali mu Poland, waliwo abali mu Bungereza, katundu bakayita backing ndowooza. Twagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe yonna gye musinzidde. Njagala kubalamusaako nnyo, ate era njagala nakulamusaako ku kanisa ya Mukama waffe Yesu nti bwe libeera vivi amwongeremu evivi, bwe kubeera ku watchinga keep on watching, banga Mukama waffe Yesu atuyigiriza nti watch and pray. Watch and pray. It's not all about pray, nedda. It's about watch and pray. Watch and pray. Eliya agamba omuddu we nti genda olabe. Eliya akutta omutwe mu bassekabaka eyondoza 17, akutta omutwe agutadde wansi mu bigere, ali mu kusaba. Amiina. Naye ssebo mu kusaba asindika owooluganda blaza, genda otuneko waggulu ku bire olaba oba waliyo akale, nti tewali. Ddayo omundi ogwali ogwokusatu yadda n'amugamba nti ndabye akale akatono naye nga kalinga omukono gw'omuntu. Kama ebazibwe nnyo. So waliwo abasaba ate ne wabeerawo n'abawatchinga. So bw'obeera nga oli mu kusaba ate ng'owatchinga, may God bless you abundantly in Jesus' name. So abamu kufa ate tusaba ate tuwatchinga. So ensi tugiraba mu ngeri emu buli ago gy'otayinza kugiraba, ensonga tuzikwata buli ago ngeri gy'otayinza kuzikwatamu. So yenjawulo gye tubeera nayo. Kama ebazibwe nnyo. Njala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe. Senga wange Nalongo Donizera, statement ezo ze yakoze, nze nziraba bulala. Mukama waffe ebazibwe nnyo. Nziraba bulala. Tuli mu mbeera ey'okulabika nti no twegendereza engeri yonna enkola gye tukolamu oba oliawo n'ensonga zino ngeri gye tuzirambululamu. Njala sooka okubategeeza nti gwe wena alina essuubi mu gavumenti nti egenda kutuula wansi esetolinga issue eno ey'ebisiyagga, ekyo nakugambira dda ku lubereberye okootakoota mugalumonde. Jjayo essuubi, teri ssuubi wadde n'omundi n'ogumu. Ekyo kyerabire, kiviireko ddala kiviireko ddala ng'embwa we yaviira ddala ku nseko, kiviireko ddala. Amiina. Oli ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel Nicholas. Ekisookera ddala kya byonna, bwe tutunuulira nga tunabagenda mu Bayibuli, nina omusumba omu yali mu ggwanga lya Bungereza n'amala n'ashiftinga n'agenda mu ggwanga erya America. Eyo gye yatandikira obusumba, n'abuvaamu n'adda mu kwoza emmotoka. Emmotoka n'azivaamu, kati kisimanyi gye yadda. Yali alina ekibiina. Ekkanisa ekizimbe mwe yali apangisa n'akipangisa Nigeria. Nigeria ne bakiteekamu bizinesi z'okutunda emmere yaabwe eri loko. Omusumba ono yayita mu mbeera ey'okulangirira kyatali, n'agoba empapula z'obutuuze, n'ayingirira mu mbeera oba n'afuna passport, naye ng'ayise mu mbeera y'okulangirira nti musiyazi, ovuki nti teyali musiyazi. Naye yakola ekintu ekyo olw'okulabika nti n'alowooza nti Bulaaya it's the heaven of the earth, era atuuse. Abantu tulina mentality eno egamba nti kasita ninnya Bulaaya ninnya mu America then obulamu bubeera buweddeyo. Njala kugamba nti life is totally different from what you might think. Essanyu ddala nnyo n'eryo lolowooza mu Bulaaya ezo. Amiina nnyo. So ekanisa yagitunda, afunye empapula, naye abali b'ebisiyazi, abasiyazi baasigala bafollowinga omusajja ono. Tebyakoma bukomyawo. Njagala ojjukire gonna alowooza nti Bulaaya, bw'otuuka mu Bulaaya olumaze oweddeyo. Ebintu bino wammanga nti ne bakuwa obutuuze mu ggwanga erya America, Bungereza, wa yonna mention, togenda kufuna, olina rights z'otagenda kufuna
oyina rights kw'ojja oyina right tofuna total rights ekyo kiyinza okuba nga nkutegeeza. That's why nti Donzera naawe n'obeera ofudde ng'ofiiridde mu America kiriziganya wamu nange omulambo bajja guzza baguteeke mu kibox baguze e Uganda. Tubalabye bangi nnyo. Omulambo bajja guteeka mu kibox baguze mu ggwanga erya Uganda. Kati ffe tetutunuulira abantu abo bayimiridde ne beerangirira nti bali babisiyagga. Mukama waffe bazibwe nnyo. Oba babiridde oba tebabiridde naye they are influencing. Tetutunuulira Bulaaya tugimanyi yayonooneka. Bulaaya tugimanyi mulimu abantu abakola ebintu ebyewuunyisa ne bisasamaza n'amatu n'okuwulira kw'abantu mu mitwe gyaffe. Naye njagala ojjukire nti ne Uganda tulinawo abaana, we have victims nga babasobyako, nga balina emanju waabwe nga waayonooneka babasiba zipampa. Tulina abasiyazi abafuluma ne bajja ne bakomawo wano ewaffe mu Uganda ne batandika okunoonya abaana be bagenda okwonoona. Tulina abantu wano, abaana wano abatunuulira abaana abo bo banoonya visa, banoonya mpapula. Ebintu byabwe mu kifo ky'okubigoberako in secret beerabira nti ate bali eri bo mulina okubakakasa ennyo nti muli basiyazi. Kati that means mujja kuvaayo in public. So kino kiwa abaana bano abato ne muba influencinga ne bategeera nti omuntu okubeera e Bulaaya ekimuyisaawo kulya bisiyagga. We have got a lot of friends out there naye nga tebayimiriddewo ku mpapula z'abasiyazi. Naye olwaleero guno omuzimu ogutambula guli mu kubika abantu amaaso nti okulya ebisiyaga it's one way out of the other okufuna empapula ez'amangu. My dear, njagala kulabula omuntu yenna ali yalowooza nti that's the way. Life has another journey. Ekintu ekyo osobola okukifuna n'ofuna empapula bulungi nnyo n'otuula naye on record bakulina ng'omusiyazi. In the other way or the other ojja kusasulira ekintu ekyo. Okulya ensi naye n'ofiira omwoyo gwo tekigasa. Kama ebazibwe. Tulina olwaleero amasomero agali mu ggwanga Uganda naye ng'ebisiyaga abaana abato bijjudde, abaana mu masomero ng'ebisiyaga bali mu kubibalya. Kati system eno y'ebisiyaga yazimbibwa ng'ezimbiddwa ku influence. Nti omuvubuka ng'oyo Kayima amaze okufuna following ennene bweti then kati agenda kuvaayo alaga ensi nti ndi musiyazi. Oba kikola oba takikola kiriziganya nange after all nga amaze okufuna obutuuze bwe Bungereza agenda kuvaayo alaga abantu mu lujjudde nti kati ndi mutuuze mu Bungereza. Then kigenda kuwa omwana ono ali wansi influence naye atandika okuvaayo agwe mu mikono egy'abantu abagenda okumusiyaga gufuukire ddala omuze ne Bungereza aleme kugenda. Tubalina abaana bali wano mu Uganda nga bavunda emabega nga babasiba busibizi pampa olw'ensonga nti ebisuubizo byabwe byagana okutuukirira. Mukama waffe ebazibwe nnyo. Tulina abaana bali mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu nga system ezimbiddwa bw'eti ebakwatiddeyo. Amiina. System y'ebisiyaga ebyo Donzera nammwe abalala abatuwuliriza nene erina omusingi mu ddiini mu byenzikiriza. Erina omusingi munene nnyo mu byenjigiriza. Erina omusingi munene nnyo mu byensimbi. Erina omusingi munene nnyo mu by'amateeka. That's why nti nabo ogenda okubasanga nga balina abantu baabwe bannamateeka abalwanirira eddembe lyabwe ery'obuntu. Mukama waffe ebazibwe nnyo. So kakati ensonga efaanaganako bweti. That's why nti mwenna bali mu ddiini, oli musiraamu, oli mukatuliki, oli muki, naye asigadde waka kimutaayiza. Olwaleero oyinza okuba oli Bulaaya, oli Bungereza, okoze ka vidiyo ako gomanyi wasomose dda, wakiwedde dda, kyawedde dda. Abaana mbalaba bafunye bufeemu obufollowing obutonotono then badduse balangirire nti basiyazi. Okikoze ekyo olw'okwagala okufuna embeera efaanaganako bwetu gwe ngolooza nti oli ku green pasture. Ewammwe e Uganda kigenda kusanga mutabani wo, kigenda kusanga omwana wo, kigenda kusanga muganda wo. How will you feel nga muganda wo bamuliko bali mu mulya bisiyaga, muganda wo omuwala asazeewo yagende n'omwana omuwala basalewo babeere bonna naye nga yakirabira ku gwe yakikola obukozi olw'okwagala okulaga
fame nti ofunireko empapula kamafe bazibwe nnyo. So this is totally very 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 bad idea and ideology nombi nnyo kama ibazibwe nnyo. Ekibiina ekiyitibwa Religion for Peace ekisubscribing ku One World Order, ekisubscribing ku One World Religion Movement, nga mu Uganda mulimu ekibiina ekiyitibwa Interreligious Council of Uganda. Interreligious Council of Uganda. Interreligious Council of Uganda. Interreligious Council of Uganda etuulako enzikiriza zonna mu ggwanga Uganda. Basiraamu, ba Seventh Day, ba Orthodox, amadini. Naffe abalokole nno baatuwandiisaayo ng'eddiini, ng'enzikiriza, nga yatuwandiisaayo omukungu mu bakungu Dr. Joseph Sirwadda. Mu kibiina ekyo ekiyitibwa Interreligious Council of Uganda. Interreligious Council of Uganda subscribing ku kibiina ekiyitibwa Religion for Peace. Religions for Peace kibiina ekyo kisubscribing ku One World Agenda eya One World Religion. Religion for Peace kyekimu ku kibiina ekinene nnyo ekirina emirandira egisogga wansi ddala ebuziba okutambuza ekisiyagga mu nzikiriza mu madiini. So kati kino ekintu kino kyova nti mu basiraamu ebisiyaga gyebiri Sodom and Gomorrah bwe tuba tunoonya location yaayo Bawarabu. So kyajja kitambula kiti system nene nnyo ezimbiddwa. So bwe tuba twogera ku kintu kino tukijja obujja okukibuusa amaaso nti omuntu anoonya asayiramu. Kino ekintu kiri omuntu ne kiringirira ddala. Aba bavaayo in fame goloza lwaki abantu abo system ene noonya abantu abalina fame. Lwaki baagala ba influencing. Oli ayimidde ku wankaki ku kituuti anywegedde musajja munne beekutte. Okufuuka obufuusi omusajja naye ng'oli mukazi. Okweyambaza obweyambaza ekifaananyi nti oli musajja naye nga kituufu oli mukazi. Ekyo kyabulabe nnyo mu maaso ga Katonda. Kyabulabe nnyo mu maaso ga Katonda. Bayibuli etusomesa mu kitabo ekiyitibwa eky'olubereberye essuula esooka n'olunyiriri 26. Lubereberye essuula esooka n'olunyiriri 26 tusooke n'olunyiriri 25 tumalirize. Oline Nicholas ku Just Gospel Media Uganda. Nkwanirizaako nnyo gowe naali eyampuliriza. Katonda n'akola ensolo y'ensi mu ngeri yaayo, n'ente mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga kirungi. Mukama yebazibwe nnyo. Lubereberye essuula esooka 26. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Bayibuli esomesa 27 lubereberye essuula esooka n'onyula 27. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutonderamu omusajja n'omukazi. Katonda yayawula omusajja n'omukazi. Lubereberye essuula esooka n'olunyiriri 26 na 27. Katonda atonda omuntu mu kifaananyi kye mu ngeri ye mwe yamutondera omukazi n'omusajja. Katonda yabaawula. Katonda yayawula omusajja nti ono musajja ono mukazi. Teyayawula musajja mukazi, teyayawula mukazi musajja, teyayawula nti ono omusajja agenda kufaana n'omusajja omukazi, ono omukazi afaana n'omusajja. Nedda, yabyawula. Katonda bwe yali atonda omuntu, bw'oba onasoma Bayibuli okuveera waggulu, yajja atonda wabeewo ekitangaala, wabeewo kino, wabeewo kino. Naye bwe yatuuka okutonda omuntu, God took his time to create man. Kubanga yali ayagala okukola omuntu ng'ali mu kifaananyi kye, ng'ali mu ngeri ye. Ng'omuntu afaanana Katonda in the spirit, kubanga God is a spirit. So omuntu ng'embala ya Katonda yonna ejjudde mu muntu. Katonda mu nsi ye mu mwoyo ayawula nti kino kikazi, kino kisajja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So in the spirit Katonda yayawula. That's why nti bonna agenda mu kitabo ekiyitibwa eky'olubereberye
essuula ya 2 Mukama yebazibwe nnyo lubereberye essuula ya 2 olunyiriri lwa 6 olunyiriri lwa 6 7 8 Mukama yebazibwe nnyo lubereberye 2 7 Bible esomesa ndi Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfunfu y'ensi n'amufuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu n'afuuka omukka omulamu. Bw'ona asoma lubereberye 2 n'olunyiriro lw'omusanvu Katonda omuntu gw'atonda atonda Adamu ebbumba. Katonda akwata Eva n'amujja mu lubirizi lwa Adamu. Eva tava mu bbumba, Eva ava mu bbumba erya Adamu, Eva ava mu lubirizi lwa Adamu. Naye nga Adamu yasookera ddala bbumba. Naye jjukira eri mu lubereberye essuula esooka n'olunyiriro lwa 26 n'olunyiriro lwa 27 Katonda atonda omuntu. Katonda atonda omuntu mu kifaananyi kye he made. Mukama yebazibwe nnyo. Mukama yebazibwe. Kati Katonda ayawula akola omuntu. Let us make man in our own image, in our own likeness. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Oyo omuntu yamwawulira ddala yensi ey'omu mwoyo yajawula nti ono mukazi ono musajja. That's why nti ozaala omwana bw'obeera ng'oli mukazi ng'ofunye olubuto, automatically Katonda yayawula dda omwana oyo mu nsi ey'omu mwoyo nti agenda kubeera muwala oba agenda kubeera mulenzi. Okategedde akantu ako? Either ogenda kuzaala muwala na muwala, ogenda kuzaala balenzi 2, ogenda kuzaala abawala 2. Okategedde? So Katonda yayawula nti kino kikazi kino kisajja. Naye omulembe guno gwe tulimu gwe mulembe ogugwenyuse, gwe mulembe ogwagala okugyawo ekifaananyi kya Katonda nti omukazi asobola okufaanana n'omusajja. N'olwekyo yimirira mu kamera weesiige langi, weesiige sadolini paint, weesiige wanja, weesiige obukowekowe bukyuse, abadde omusajja n'olabira ddala ng'afuukidde ddala omukazi. Ago ge bayita amawano. Ekyo ky'oli mu kukola olwaleero oli mu kufuna fame, oli mu kufuna ebitiibwa, oli mu kufuna following, oli mu kamera zikutunuddemu, obutuuze obufunye obw'Ebungereza, obutuuze obufunye obw'omu Amerika. Naye mukwano gwange njagala kukutegeeza nti ekintu ky'oli mu kukola ekyo ogenda kukisasulira. Either abaana bo bajja kukirabako, either ensigo gy'oli mu kusiga, either ejja baako gyemerukukira. Yagalagaana. Nzikiriza wamu nange oba okkiriziganya wamu nange. Omukyala ayitibwa Donizera. Musaamu nnyo ekitiibwa kubanga mukyala wa buvunaanyizibwa mu myaka gye. Mukama yebazibwe. Nalongo mulamba alina abaana, alina emirimu gye gyakola egy'obuvunaanyizibwa. Naye njagala okkiriziganye naawe Nalongo, vidiyo eno oba ogifunye. Tosobola kukkiriza byana byo bito oba oli awo okutunula mu mbeera z'olimu. Gojja kwagala bo babeere nga embeera gye balimu tekufaanana yiyo. Kitange yaŋŋambanga nti nze nkuzadde era nkwagala, naye kino kyendi tokibeera. Nze njagala obeere bwoti. Oba onfuna ndowooza. Ku mwena kabeere Donizera tewandiyagaliza mwana wo, era nawe okimanyi bulungi nnyo. Tewandiyagadde mwana wo kutunula mu nkomyo ya Bisiyaga. Tewandikyagadde. Eggwanga Uganda newankubadde nga liri mu mbeera enyigiriza efaanana etya. Waliyo abaana abaliyo bassebo ne bannyabo nga basuula mu kazigo n'obutaala buzikira ne bubumbika bwe buti, naye nga musajja ku musajja. Nze nali nkolera ebiseera awo Entebbe eddaka awo nga maliriza Entebbe waliwo omusajja, waliwo studio eri awo ng'ovudde ku kisubi n'okkirira emmanga awo. Waliwo studio eyabeerangawo, sijja nnyo kwanjuluza. Waliwo omusajja gwe twalinga tukola naye naye nga tusola wamu. Twagendanga munda omwo okukuba ebifaananyi mu biiki ezeeyo munda eyo. Naye bwe nava eno ekisaasa ebiseera ebyo ogenda okusula nabo eyo Entebbe olw'ensonga y'omulimu ntuguli wala ne transport. Bassebo ne bannyabo, waliwo abazungu abajja mu kifo ekyo bagenda bakuba bifaananyi. Ne Munnayuganda yaliko. Munnayuganda ya influencinga abalenzi bano ne bayingira omuzoogo okulya Ebisiyaga nga simanyi. Tebabasuubiza visa, tebabasuubiza ssente, naye kiri bakibayingizamu buyingiza. Kubafuula kye batali. Musajja ne baagala kumufuula mukazi.
mukazi ne bagala kumufuula musajja basibo ne bannyabo nagenda ne nebaka n'abasajja abo mu ruumu gye twapangisa munansonyiwako musonyiweko gye twapangisa mu ruumu ekiro olw'ensonga nti tukolera mu studio yemu ate tupangisa mu bifo byanjawulo nti anedda ng'eki nti ruumu za bbeeyi mujje tubeerenga muno ffenna ngendo basanga nga mu nju basulamu abavubuka basatu nga nze waakuna ekiro ngendo okuwulira omuvubuka n'asobya omukono bw'ati atandika okumpa ewejja akwata amagulu gagampanikako bw'ati neŋŋamba kiki kino nasitukanga n'ensula mu ntebe ng'obuliri mbutya naye bwe ogenda okubalaba otozuukuse buti ogenda okubala ngeno onagudde ku munne ali bw'ati ono ali ku kabina ka munne ku mugongo ali bw'ati namubuuza ne mugaa kiki kyokola ekyo naye mu Uganda mwebali ne Bulaya tebagenda kiri kyo kyabalirirawo era bw'ogenda n'obasisinkana ssebo mukwano gwange ampuliriza yeekubira ddala make-up ekiro n'alabikira ddala omukazi awedde emirimu omukazi awedde ddala emirimu so kino ekintu kino ekikolebwa ekigenda mu maaso ekifaananyi kye bali mu kusiigira ensi nti Uganda babagobyemu babatta kubanga bali babisiyaga ekyo kikyamu obwavu obuli e Uganda basibo ne bannyabo butulumye nnyo naye tebututuusa ku mbeera yakulangirira nti tuli bali babisiyaga lwaki e Uganda tebalangirirawo nti tuli bali babisiyaga ne balinda okugenda mu mawanga g'abakyerupe balangirireeyo nti bali babisiyaga lwaki e Uganda tebakirangirirawo lwaki e Uganda omwana akuba ekikomando kye n'akirya n'abeerawo naye guno muzimu si muze naye dayimooni yereetera abantu bano kubanga batandika n'okukola amadagala ge babakuba ne bafuna hormones ezaagala ne zifuna obwagazi ku musajja munnaabwe Philippines wano omwana omulenzi yali ayogera nange ku video call nga tunyumya n'angamba muganda wange ffe wano ekiri ewaffe Philippine omusajja kasita avaayo mu family natandika ne bamumoldinga ng'alinga ng'omukazi omusajja ng'alinganga mukazi omukazi ng'alinga musajja beewaabwe omusajja oyo omuntu oyo bamutwalira ddala nga wanjawulo nnyo nnyo era ewaabwe beewaabwe omusiyazi bamutwalira ddala nga muntu kabonero it's a blessing in their home musiyazi asiyaga musajja munne omukazi asiyaga mukazi munne so ebintu bino tubitwale tetubitwalira mu a blessing in a disguise nti nyingirire mu mbeera y'omusiyazi nfune visa ne passport it's just a passport and a visa tulina abaana balina businesses nga batambula ne bafuluma ne bagenda mu mawanga ne bakomawo ne bakola business zaabwe ne badde waka ne batuula ne bafuna ekikumi ekitono being in Bulaya being in America it's not the end of life bagenda kukuziika ogenda kulwala era ogenda kudda Uganda entaana ye ekijja kyo kiri Uganda kumwena abali Uganda abali mu America abali mu Bungereza teri n'omu agenda kufa ng'oli muna Uganda bagende bakuziike mu lubiri lwa Birmingham Palace tebagenda kuziika eyo naye bakubadde ng'olina akatabo kali red kali green simanyi green passport simanyi biki ebyo byonna butaliimu ensi etumaliramu bwereero okusinga ddala okufiirwa obulamu bwaffe ebintu bino bireme kutubuza maaso bireme kutubuza mbeera ya buntu nti otuuka okudde waka nga bakulabanga gwe omusiyazi wayimirira mu kamera ng'olangira nti oli musiyazi olinyumiza otya omwana wo nti bannange nalimbalimba omwana alaba video ngalaba taata abadde taata afuuse maama musajja gwe ampuliriza naawe gwe ali ebisiyaga gwe oloza Katonda yali tategeera Katonda yayawula embuzi n'ente nti eno mbuzi eno nte mbaagala nnyo Mukama bankuumire gwe omusajja n'ofuna ekirowoozo ekiteeka akantuko akasolo ko ak'omusajja akawanvu bwe kati n'okateeka emabega ewava bbi awunya bbi mbaagala nnyo Mukama bankuumire Pastor Robinson Kajubi ng'akugamba nti ninze Mukama bankuumire era banjagala oli ku Just Gospel Media Uganda wamu ne Just Gospel Fellowship Centers zaffe WhatsApp channels tuli basajja babuulizi banjiri tuli basajja basomesa tuli basajja batunulira ebintu we are watchers and we are prayerful tulina ebyoto ebyokusaba temulooza nti tulina njiri tulina enjiri ey'okubuulira ku YouTube channel zaffe Mukama bankuumire
ninze ninze Omulwanyi w'entalo akyayizolabika ninzeko akyayizolabika Yesu omulwanyi w'entalo akyayizolabika ninze 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 akyayizolabika ninze ninze ninze